Abaana Fatia Namanda ne Haida Sebalu ow'emyaka 7 babadde basomera ku ssomero erya Golden Hearts Nursery and Primary School e Kabulengwa nga kino kisangibwa Kyebando mu Wakiso. Abaatomeddwa ttipa bwe yalemeredde omugoba waayo ne basaabala baziikiddwa. Bano emmotoka okubalinnya ne bafiirawo olunaku olw'eggulo babadde bakumba nga bagenda ku speech day nga bo bannaabwe abalala 5 bagendedde ku bisago eby'amaanyi. Kati bino byonna bigenza okugwawo. Abapaani nabo batuuka abaana bakyali wansi mu mipiira Sebalu aziikiddwa mu maka g'abakadde b'e Kayunga Bugerere era jjajjaawe Kizito Masiti nga yabadde abeera naye ategeezezza nti nnyina yamumulekera ng'agenda ku kyeyo era nti waafiiridde nga nnyina akomawo Lwakusatu. Maama we yaliwo. Muwonge Sharubo omuwandiisi w'ekyalo Naluvule asabye abakungubazi okwekwasa Katonda kuba essaawa yonna obulamu buggwaawo. Godfrey Malenga abaana be babadde basoma n'abagenzi agambye nti ababe baawonedde ku bwa Katonda kuba yabagaanye okugenda ku ssomero. Baali baakugenda bonna ku ssomero naye olw'okuba nze nabadde siriiwo ng'ate n'omukyala taliiwo netusalawo bano abalala basigale. Mala asiimye essomero olw'okubabeererawo. Yunus Kafumo Amiru w'e Kayunga yakulembeddemu okusaalira omugenzi n'ajjukiza abakungubaze okweteekateeka kubanga obudde bwonna mbadde eri omutonzi. Kubanga singa waaliwo enkola ya mulundi gumu nti abagenda bateekeddwa kumala kubeera nga balwadde olwo nabadde batannaba kulwala baali badde beeyibaala mu kukola ebyetaagisa. Bo abasomesa bagaanye okubaako n'ekyeboogera n'ekiteewo omugenzi taliiko kyayogedde n'oluvannyuma Sebalu n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ye Namanda aziikiddwa ku kyalo Kitokolo nga kino kisangibwa Lukaya Bukulula mu maka g'omugenzi Yunus Kayabulira nga gibadde miranga nakwaziirana. Halima Nakigudde nnyina w'omwana ono olw'ennyiika azirise era alabiddwako ng'abantu bamuwujja okudda engolo. Banadini Haji Saidina Muweese, District Kadhi Bukoma Nsimbi ne Sheikh Hamza Musa be bakulembeddemu okusaalira omugenzi nga Haji Muweese asabye abantu okunyweza okukkiriza kwabwe mu Katonda naddala mu biseera eby'okusoomoozebwa. Obuyinza bwonna tubuseerera Ab'enganda bakiikiriddwa Muhammad Ssenyondo nga nabo banyoleddwa olw'okuviibwako omwana gwe babadde balinamu essuubi. Basaba watiibwa Allah akunyweze ate ayongere okukutegeeza okakasize ddala nti akola ng'abayagadde. Ab'essomero lya Golden Heart Junior School e Kabulengwa omugenzi gy'abadde asomera bawaddeyo amabugo g'akakadde kamu. Omwana ono naye agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Abubatuusa ne Seru John Bosco bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.